nali ntegeeza nti mulimu bye bafaako ennyo ne bye batafaako nnyo. Mwebali naye nga gwe bw'oteerwaniko era ojja kusigala nga tofiiriddwako. Ate n'ekirala nti oyinza okuba tofiibwako nti gwe teweeyogeddeeko nti tofiibwako. Naye nze bwe navaayo ne ŋŋamba nti NRM tennyambye essaawa eno kuva we nakuba omulango ogwo si kye kimu ate nawali we nagukubira nti kakati essaawa eno nze nkola ne Catherine Kusaasira otegeera era ndi bulungi sobola kuba nti nkaaba ekintu oba kino Catherine Kusaasira n'atannyamba. Gwe mulanga gwe nakuba nti nyambibwa kati okitegeera nti saakyogera nti njogedde mbu njawulidde NRM wabula kye nayogera mu NRM enyambe eveeyo eyambe byo kuyambako sayidi emu. Kati we navaayo omulanga gwali gwaddibwamu era essaawa eno siina kyenkaaba nti oba siyambiddwe oba sikoze eki kubanga bandaga era bwe nakuba pulezidenti akaama yaŋŋamba Kusaasira era ne munnoonya ne mbagamba Kusaasira ne muŋŋamba akaama pulezidenti yakubye wamugambye eki oba yaggambye eki ne mbabula bye namugamba naŋŋamba laba Kusaasira. So kati nze ekintu kyonna ndaba Kusaasira era saawa eno siri bubi. So naawe oba oli eyo ng'olaba toyisibwa bulungi miidiya weeri tegeera nze nakwata bulungi aba miidiya ne mbeegayirira ne mbayita ne mbagala naye mujje mbabuulire situation gye ndimu ne mujja ne munnyamba era mbeebaza aba miidiya nti mwatuusa omulanga gwange ne gutuuka. Kati gwe oba oli eyo nga naawe olina ebikunyiga otegeera olina okukola ki? Olina okuyita miidiya ekuyamye. Olina okuba nga oli serebu ng'omanyiddwa kubanga aba miidiya wano nabo si bangu bajja lwakuba bakimanyi King Micheal serebu superstar bw'anaayogera tujja kutuusa omulanga gwe. So naawe oba oli eyo ofuna engeri naawe kennyini gy'olaba nti ofuluma mu kintu ekyo ky'olimu. So nze omulanga gwange gwatuuka era kati ndi bulungi siri bubi. Ekitugatta wakati wange ne full figure music ekibadde kitwawula wakati wange ne full figure politics ekyayongedde ne kitugatta wakati wange ne full figure party political party ntegeera kati tewali nsonga lwaki saagala full figure. Ekibadde kitukanya ne twevuma nanvuma ne muddamu ne twesika okitegeera lwakumbuulira birungi bireri nga nange mbuulira ebirungi ebiri eno ekitegeeza namaliriza ategedde nti nze mutuufu. So full figure simwinako mutawaana era ofiisi era njagendangayo mulabeko mugambe wano kubanga President Museveni baba yalonze Butcher n'alonda full figure n'alonda Catherine nze tewali gwe sobola kutuukirira. Butcherman nga bwe namukwata ne mutwala wa Brian White ne tugezaako okukola ekyo President Museveni kyennyini kye yakoze Brian n'abeera reluctant nakyo kyakabi nnyo nti President yakirabyemu omugaso. Full figure kyakola President yakirabyemu omugaso. So office zonna nja zituukamu bwe nva wa Kathy nengenda kwa full figure nengenda kwa Butcherman okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Nze gwe mulimu gwawe kulaba nga NRM etambuza emirimu bulungi era essaawa yonna bw'ondaba ne full figure togamba ate kati oli wa full figure olwokuba bamuwadde office. No, bagimuwadde kukolera abantu okitegeera. Bw'onondaba wa Butcherman togamba ate olwokuba Butcherman no ate nga siina jealousy mpulira bulungi olw'abayimbi bannanga olwokuba nti baafunye ebifo ebyo tegeera. Tomanya nange gye bujja nyinza okubaako kyenkola ki ate nga nze mpulira bulungi wano wendi okitegeera. Yeah. Tamale Mirundi muzzukulu wa Mugema eyeddira enkima nange ndi Michael Mugwanya neddira nkima. Tamale Mirundi maze emyaka kati nga 6 nga buli nze sitera kuzuukuka ku makya era kiba kizibu nnyo serebu okuzuukuka ku makya. Ne Tamale Mirundi kyenjagala amanyi mukulu wange nti buli lwakubiri ku makya mubeerako nga mulaba ebintu bino byenjogera byemulaba njogera kati osanga ebimu mbiyiga ku ye nkitegeera musomesa mulungi. Tamale Mirundi byayogera nondamu n'enjiga okitegeera osanga n'okuba nti Michael Mulagala atandise okwogera ku politics biki osanga mbiyigidde ku ggwe muwe ekitiibwa nga mukulu wange nga bwe tweddira omuziro ogumu okitegeera. Omuntu agula obutawo bwe mbuyine waka nerabidde nalibadde mubaleeterako wanewola obusukka muna buli lwakubiri nkeera ku ye bw'avaako n'endyoka nzere neneba muwe ekitiibwa. Siina buzibu naye era njagala amanyi nti Brian White
nze namwegaira ne muga taata Tamale Mirundi yakoze obukofiira tumuguleko obukofiira wa NRM tubeere nga tukola ki tubwambala era nenoonya essimu ya Tamale Mirundi netugiwa Brian ne bamukubira ne bamuwa business nga ye tamanyi okitegeera era najjanga ku foundation era ne busunju yajja nenze simanyi kuba nze ndi muto simanyi ki kyampulirako kubanga nze siri nange ndawo nakulira mu family ngagga okitegeera nange obulamu bwange bwakweyiya okuva ku street nga we mbagambye kugeza okulaba nga mbeera bulungi naye bwe navaayo nenkubira NRM omulanga Tamale Mirundi yasooka okuvaayo okitegeera nga yalaba nti nateeka million nga 15 mu show zange zonna esente ezo nga nakola nkole okitegeera naye bwe navaayo nekubira omulanga Tamale Mirundi omuntu yasooka okuvaayo nanvuma nanzisa wali muwa respect nga mukulu wange saamuddamu wabula namugaa Tamale Mirundi bino bya music osanga singa otulako nange nenkunyonyola oyinza okukeera ku makya ng'ogamba Michael yeetaaga okuyambibwa okitegedde bwe navuddeyo nenjogera ku Bobi Wine nayogedde ku Bobi Wine ng'omuyimbi saayogedde ku Bobi Wine nga munabyabufuzi naye nga Bobi Wine singa onooba nga abantu b'obeera nabo bawa ssente owulira ng'obasasula ne bakola emirimu nga bali satisfied osanga goolo yo neetuukirira saamusabye nti Bobi Wine mpaayo nti oba nsaba onnyambe kubanga nkimanyi tasobolera kukola ki kunnyamba zonga nze nakola ki namuyambako so era naavaayo era nanvuma nnyo era nanvuma nanjogerera ebigambo bingi ne mukulu wange Tamale Mirundi njagala nkubuulire kusindikira message eno tinze bampita Michael Mugwanya neddira kima ndi muzzukulu wa Mugema ndi wakima munno neyiya bweyiya okitegeera abaana basoma omukyala gyali amaka gatambula bulungi naye nga sente ezo era nkola nkole wabula bwe mba ngambye omuntu nti ampeeyo okitegeera basigambye ggwe okitegeera kuba naawe nkulaba okitegeera mba ngambye omuntu gwe nninako background gwe ngambye naye gwe oveeyo nongwira nonvuma nokola otya nonvuma nnyo mukulu Tamale Mirundi ku kitiibwa kyenkuwa ku nkeera gye nkukeererako ne ku butawo bwengeri gyembugula obutawo bwembuguza ssente wali mu bookshop okitegeera lwansonga nkwegomba bintu byoyogera okitegeera bizimba eggwanga naye nze newunya nnyo omuntu gwe njagala ate okubanga ate ayagala mbeere nga ndi ku luguudo ndya kasasiro naye nga ate gyoyagala nzire ate era gye natandikira nze nange ndikaana kambaata kale kaŋŋambe bwe nti nange neetakulira wetakulizi life yange background yange si nnungi ndowooza mu bantu bajooga ndowooza yalabanga Michael gw'alina okujooga buli ssaawa okuba nti nze kinnuma nti omuntu gwe njagala ate ye tanjagala okitegeera kinnuma nnyo naye nga Katonda aba yasalawo kibeere bwe kino nzisobola kugamba nti Tamale nkuddiza nti nkuvuma sisobola kuba oli mukulu wange onsingako n'okumanya n'okutegeera wabula mba nkwetaaga ompabule bwabuzi ogende nti Michael tewalikoze ekyo walikoze ekyo naye ate oba ovuddeyo kunvuma nonvuma n'oteekamu ne maama wange n'oteekamu n'abaana bange n'ogaddamu ne mukyala wange so tekiba kirungi naye nga nze nja sigala nga nkuwa respect naye Tamale Mirundi era tekijja kuŋŋaana keera kulaba nakuyiga kuba n'okwogera bayiga kuyiga munjigiriza okwogera nali soogera bwe okitegeera naye mmanyi nti omuntu ayimira bwati n'ayogera ayogera kino naye ate ne mukwogera tukoleramu ensobi kati oboga muto wange wakoze ensobi ntegeera muto wange tokola ekyo n'ate bonvuma nonvuma nze nja kusigala nga nkuwa respect muwabula mukulu Tamale Mirundi nti wema nkoze ensobi nga mugwanya Mike nga w'ekikaki owulira aba asobola okumpabula nga tanvumye ate n'abantu abalala bangi bakola ensobi naye nze nzekka nze gwakeererako buli lwenjogera kino naavuma lwenjogera kino ezo ennyimba z'ogamba nti waliwo yagamba nti wayimba wandekera omwana simala n'oyimba mukomuko wali oyagala bakulekere biki okitegeera ze nnyimba abantu ze baagala ennyimba ezibuulirira abantu okitegeera so obanga ne music wange ate otuuka ekiseera n'ogamba nti wayimba biki gwe biki no njagala respecting music wange nga bwe ndi respecting obutabo bwo ne program zo nze ndi musanyufu nnyo olwokuba nti ndi mu NRM ng'omuyimbi ate era ndi musanyufu nnyo olwokuba nti mukulu Tamale Mirundi muwagizi wa NRM okitegedde naye simanyi ate nga kyekyalibadde kitugatta wabula mbadde nsaba bwe mba nga munyiiza nsaba musisinkane mubuulire ebizibu byange obulamu bwange na biki ebinkwatako antegeere ng'ow'ekika kye ng'awagira pati ya NRM ampe ne ku magezi kuba nyinza okuba mpagira NRM oba nga njiwagirira mu nsobi
yinza okuba nga byenjogera mbyogerera mu nsobi kubanga gwe obinsingako. Kati kyensaba mukulu Tamale Mirundi bwe naaba nfunye akadde oba nga nfunye ennamba nja kukubira gambe nze Michael nkumiitinge ombuulire wa wenkola ensobi kusinga okudda awo n'onvuma n'onswaza mu bantu. Nange nina famire, nina abaana basomye nakati bakyasoma ate basoma bulungi. Nina omukyala, nina abawagizi bange, kitegeera. Naye bwe njogera ku kintu n'ova eri n'onvuma nnyo neewuunya, zisinga okunnuma ku muntu gwe nsinga okwagala yasinga okunvuma. So it's bad. Kale.